ng'ebagamba nti omuntu bw'akufumbira ey'omutwe nga naawe omufumbira ey'ebigere emwenkanye vumbe kyekiyolese mu babaka ba paalamenti abavuganya gavumenti nabo bwe basazeewo obutatuula nga bannaabwe bali kyankwanzi okwetegekera okulonda kwa 2016. Bano bakkiriziganyizza nga bwe bagenda okwetaba mu kulonda kwa 2016 wabula nga kye balina okukola kwe kulaba nga babaawo ennongosereza mu mateeka agafuga okulonda. Are we going to participate in elections or we are not going to participate? None of us has ever said we are going to boycott elections, and I'm glad that nobody has said that. We have always said, don't look at elections before you look at the reforms. Okusinziira ku mulabirizi wa Kampala yawummula Dr. Zack Niringiye, ennongosereza amateeka g'okulonda tekina kye kigenda kukyusa kubanga ebitongole bya gavumenti ebisinga tebikyalina mugaso nga ne paalamenti mw'ogitwalidde. Under President Museveni's leadership, there will be no reforms, either constitutional or legislative of whatever kind, that actually contribute to removing him in power. Therefore, President Museveni will not allow a process by which there is a level ground. So we are deceiving ourselves. At times when I come to that parliament, it pains me a lot because we were using taxpayers' money that we go to the house, we debate, whatever we speak remains in the house. When the speaker calls for a vote and you hear a speaker saying, this is my hero, and he's supposed to be a neutral person. So we are deceiving ourselves, members of the opposition. We shall never bring this change to this country. Bano bagamba nti ekisinze okubalemesa ze njawukana eziri mu bibiina by'obufuzi nga bwe bateegatta tewali kyamaanyi kye bagenda kutuukako ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti. The problem is organization. The problem is we are not united, those who seek a democratic future. Bano bagamba nti ne bannaddiini bakoze kinene nnyo okulemesa enkyukakyuka mu byobufuzi bya Uganda olw'okulembeza nga ssente ezibaweebwa ne beerabira nti eggwanga lyabwe balitadde ku mudaala balitunda. Somebody comes with the money, the good bishops, the reverends say you are the man. They give you a platform. Bano bagamba nti basigadde nnyo emabega kubanga n'okutuusa kati tebasalangawo gwe bagenda kusimbawo nga bo ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bannaabo aba NRM batandika dda okutunda Museveni. Abakali Serunyigo, WBS TV, Kampala.